Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Omukulu oyo bamuyita Paulo Kimbugwe era nga ye yeeyita omulangira oba Prince Paulo Kimbugwe abeera mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya London. Omusajja oyo alina programs ez'amaanyi zazzenga akola ng'anafuya okukakkanya n'okuteeka wansi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform era kino akikoze okumala ebbanga eriwererako ddala. Omukulu ono ng'emirimu gye abadde agikakkalabiza mu ggwanga erya United Kingdom nga bwe nkugambye mu kibuga ekimanyiddwa nga London. Naye ng'emirimu gy'akola bannayuganda batandika okumulabanga akolera General Yoweri Kaguta Museveni. Nakulwajjo twakuwadde amawulire nga nkulaga buli muntu azaalumba n'okukakkanya oba okuvoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nawa gy'abadde amalira. Kakati omukulu ono amazenga ebbanga nga y'omu ku bantu abakkakkanya okuviira ddala mu kalulu nga n'akalulu tekannalondebwa. Omukulu ono yajja kkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ku mukutu gwe kwe yakoleranga ogumanyiddwa nga UNN Live nga yeeyita omulangira oba Prince Paulo Kimbugwe yakkakkanyanga nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati we twogerera aliira ku nsiko simanyi oba aliira ku nsiko mu ggwanga erya UK oba yaddukayo dda nga yaddukayo dda yakomawo dda mu ggwanga erya Uganda wabula ng'ebibye tebinnaba kubeera nga bitegerekeka ate ng'embeera gye eriwo si nnungi yadde eddakiika n'emu. Eggwanga erya Bungereza poliisi mu ggwanga eryo eri ku muyiggo ogw'omusajja ono amanyiddwa nga Paulo Kimbugwe Bambi yayogereranga n'okukkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu programu ze zonna okuviira ddala mu kalulu era ngenda kulaga obutambi tugenda kubanga ate tutambula ffenna. Bamuyigga ku bigambibwa okubeera nti emisango gya human trafficking era ng'omukulu ono ng'oggyeko omulimu ogw'okuvumirira okukkakkanya n'okuteeka wansi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagattangako okubeera nga alimbalimba bannayuganda nti abafunidde emirimu mu ggwanga erya United Kingdom era bangi babbiddwa ssente zaabwe nga bw'ogenda okuwulira mu butambi bw'engenda okuwa abamu waabo bakuba obumu ku butambi bwe tusobodde okuba nga tukuŋŋaanya. Bangi bazze balaajana nti omukulu ono bannanga abbye ssente zaffe nnyingi twagala kubeera nga tufuna obwenkanya. Kigambibwa nti waliwo bannayuganda baamuloopa mu gavumenti oba amuba obuyinza mu ggwanga erya United Kingdom era ng'ono we twogerera ali mu kubeera nga anoonyezebwa era yandiba nga aliira ku nsiko olw'embeera gyengezzaako okuba nga ate nkugamba. Ezimu ku programs ze yali akola yalinga avumirira si yalinga nakati abadde akyazikola era mu bbanga sidde n'emabega yakolako kola ivwemu ng'era akakkanya n'okuvumirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bw'aba akyaza abantu abakkakkanya ekibiina ekya National Unity Platform. Lunaku lumu yakolako ko live ya ssaawa eziwererako ddala ng'avumirira Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya nga bw'atali mu struggle era nga bw'ali mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni era nga bw'atali bw'atyo zezo programu ze yakolanga era watuukiddwa okuba nga adduka asobole okuba nga aliira ku nsiko nga yeetaasa poliisi mu ggwanga erya United Kingdom okubeera nga tebamukwata oluvannyuma lw'okuba nti baamuloopa bannayuganda banne okubeera nti yababbangako ssente era kigambibwa nti bakadaama bangi ssente zaabwe omukulu ono kigambibwa okuba nti abadde ng'azibabbako abalimba okubasuubiza emirimu nti bw'ali Dubai ve Dubai ojje mu ggwanga erya Bungereza nakufunidde omulimu. Bangi bazze balaajana era nga bw'ogenda okuwulira mu butambi bw'engenda okukuwa mukutu gwa Red Zone TV.